Abagobwa ku nguudo z'ekibuga Masindi mu Bunyoro bakyakukuluma nga bagamba nti ne gye babatwala kyangaala tewali kizimbe wadde. Beemulugunya ku bujama mu kifo kino we bali kati ne balabula nti ekirwadde bwe kinaabagwamu kyakubamalawo okusinziira kwa Agnes w'Embabazi ne Christine Akusekera. Sokoni chafu hii yenyewe sasa yote tunakaa kugonjwa, msaidie sisi kama nyinyi wa government, msaidie, tuko mbaya sasa. Kuna nafasi tunaweza fanya, mvua napiga sisi mchana na nachoma sisi ngeri mukarora ko na nenyo mkwerolere kiki mugoniza kukolera kwenda bakatondekere neza tuba mtindo kabati. Julius Dumba okuva mu Democratic Party abagenzeeyo ne bannaabo okulaba embeera gye balimu agamba nti entegeka eno yalaze ani alumirirwa abantu n'atabaliiko. Tuzze wano nga tulina nnyiike kubanga bye tusinziirako bye tulaba embeera abakyala mu bakolera, abataata mu bakolera, si embeera district ennene nga Masindi mwe balina okukolera. Tuzze mu kiseera nga gavumenti yayisa trade order ng'eyagala kugoba abantu ku makubo. Kati ffe tuvaayo ne tusobola okukola ekyo Democratic Party kyerina okukola. Era nga tetukikola wano wokka, tugenda talaaga eggwanga nga tuzzaamu bana Democratic Party amaanyi n'okubagamba nti kyekiseera mutandike okukola ebyo Democratic Party byeyina okukola. Innocent Mwesigwa ne Joel Sebuuma bagamba nti babadde ku kyambeera ekaluubiridde abalima ebikajjo ate kyabasuubuza okugobwa ne kijja. abalimi tukulima ebintu byaitu tibiina katale. Abaana baitu tulina abaana batukusomesa batulemereire kusomesa DPT correct tekutufuaho akire kututungiire basari tukuwatiraho abaana baitu bakola abaana baitu basoma. Abalimi bagenda batandika okulima ebikajjo byabo haije minzane kubayamba kulima ebikajjo byabo n'okubitunga. Nabamu abo abaine ebikajjo hansi ya factories kumanya etani ebikajjo byabo bakola ebigenda mu factory. Kyonka harumu abakulembeze bayita abamu abatakwendeza abantu kurakurana. Bya Isingoma David, Salt TV, Omunyo.